Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. NUP mumpulize bulungi aba NUP ensobi gye mukyasinza okukola kwe kuvayo ne mulabisa Honorable Mpuuga olw'ensobi gye yakoze. Abakulembeze bonna basobya naye ensonga mwali zikutte ekisajja kikulu ne muzimalira eyo mu abakulembeze nga temuzirese mu public. Omusajja w'amaanyi bw'atyo empagirwaga gye muyina mu NUP ku experience gy'ayina mu byobufuzi bwa Uganda oyo n'amala ava mu NUP eba esaanyeewo. Era nze muteekewaaga NUP tesobola kusigalawo nga Mpuuga agivuddemu. Ebigambo ebyo byogerwa abawagizi ba NRM. Awo ekibuuzo kyange we kijjira nti abaffe mwagala tulowoozesa nti mwagala nnyo NUP okusinga bannannyiniyo, nti mmwe mulwana kulaba nga Mpuuga asigala mu NUP esobola okuwangaala nga weeri. Kati ate nga yo bannannyini NUP ng'ate bo balwana kweggyako Mpuuga NUP esaanewo. Mwagala tugala nti bwekityo bwe kiri nti bannannyini NUP tebajagala bakolera kugisaanyaawo, mmwe mulwana kulaba nti eyimirirawo. Twabagamba eno generation gye musaagirako ffe tetuli bannabyabufuzi. Entegera yaffe yanjawulo nnyo ku yammwe bannabyabufuzi. Bwe kibanga NUP kye kibiina ekivuganya ekiri ku mbiranye n'okuvuganya okw'amaanyi nammwe aba NRM. Abaffe mukyagaliza kubeerawo oba kusaanawo. Buli kyonna wa NRM kyolaba kyavaayo n'akoonako nti ekyo NUP akoze ensobi kigenda giviirako okugwa. Ekyo kyobo aba NUP ekyo kyemba munywererako kyennyini kiba kitegeeza kyennyume kyakyo. Kubanga tebasobola kutwala budde bwabwe kukola zi live, kukola zi video, kugenda ku zi radio, kugenda ku zi interview ng'ekibaluma kiri kimu. Lwaki NUP egenda kusaanawo? Ekyo gulaba kisoboka? Basasula ssente NUP esaanewo ate neekola ekigendo gisaanyaawo ate ne bavaayo ne banyiiga nnyo n'okuyomba ne bayomba. Gwe kiraba kisoboka? Aboogera ebigambo ebyo ba NRM kubanga babadde bamanyi nti NUP emaze okugwa mu katego akatagenda kusobozesa mukulembeze wa NUP yenna kuddamu kubaako wayimiridde n'ayogera ku buli bwanguzi. Babadde bamaze okusiba emimwa gya buli mukulembeze wa NUP obutaddamu kwogera ku bubbi, obutaddamu kwogera ku bulyake. Naye kasitamu akibuuse kasolo tepu kabadde baagala obbasi bakumimwa ne mukajjako ne mugamba nti please tubalaba gye mututwala tetujja kugendayo. Kati banyiize nnyo bali mu kuyomba, beefudde embu, baagala nnyo NUP era bagirumirirwa nnyo, balwanirira Mpuuga asigale mu NUP esobole okubeerawo. Kategeddaako ekyokubiri katubabuuze ani yabagambyeko nti Mpuuga bamugobye mu NUP? Bwemubanga ddala mwogera mazima nga mutegeera bulungi nga mwasoma ekiwandiiko ky'omukulembeze ne mukyetegeeza bulungi mwawuliramu ekigambo nti Mpuuga bamugobye mu NUP. Mutegeera bulungi ddala bye mwogera. Bamuyimiriza mu office gyalimu mu parliament, so tebamugobangako mu NUP. Mwe lwaki muvaayo nga mugamba Mpuuga agenda kuva mu NUP? Kyogamba nti ekyaleeta Mpuuga mu NUP ekyo ekifo kyalimu kye ekyamuleeta mu NUP nti bwe bamuyimiriza ku kifo ekyo olwekitegeeza NUP abagivuddemu. Ngamba yajja talina kifo kyonna mu parliament. NUP nemulonda ku kifo kyamulonda n'asaavinga ebbanga lye nemulonda ne ku kifo ekirala. Kati lwaki mwe mulowooza nti okumuyimiriza ku ekyo ekifo kye baamuteekako mu kiba kitegeeza bamugobye mu NUP? Yajja lwa kubeera mu kifo ekyo. Tutegeera atyo mukitegedde nti bo propaganda kati gwe bakola yenna ku media ali ogu kyagula Mpuuga musajja w'amaanyi nnyo era kyovola ne Bobi Wine amutya, era Bobi Wine yali mu kulwanyisa Mpuuga. Bobi Wine tayagaliza muntu mulala yenna, ekibiina ayagala kifuula kikye ne famire ye, naye nga ku baganda ba Bobi Wine abasukka mu 10 ye yekka ne muganda we Nyanzi be bali mu NUP. Oba kitegeera ebigambo ebyo byogera abawagizi ba NRM.
sagala bibafuukira ensonga ebajja ku mulamwa. Kati bino bigambo byaba NUP abefudde mu mwetemyemu olw'ekikolwa ekyakoleddwa abakulembeze ba NUP okulabisa mukulembeze munnaabwe olw'okusiiwuka empisa neyeeyisa mu ngeri y'obulyake n'obulabbayi. Bannange, NUP yajja kuleeta njawulo mu byabufuzi bya Uganda. Oba okitegeera, tewali kigenda tufuula banjawulo nga tutambulira mu bigere bye bimu abaatusooka bye batambuliramu. Awo tuba tetulina makulu. Oba okitegeera, mwabagamba nti tebaalivuddeyo okulabisa mpuuga nti mubbi. Kale katono nnyo ke yakoze baalisirise ne bamuleka. Njagala mbabuuze, okusirika kwa UPC ng'abakulembeze mu yo balidde ssente, abaffe kyayamba UPC okusigalawo? Nedda. Okusirika kwa FDC ng'abakulembeze mu yo balidde ssente, ne babasirikira baleme kubaswaza, baleme kubalabisa mu ensonga bazikwate ekisajja kikulu, abaffe kyayamba FDC okusigalawo? Nedda. Okusirika kwa DP ng'abakulembeze mu DP bali mu kulya ssente mu gavumenti, ne bagamba katusirike tetujja balabisa anti bakulembeze bannaffe, abo buntu butono nnyo tubikwate engeri ya kisajja kikulu tubimalirize, abaffe kyayamba DP okusigalawo? Nedda. Kati gwe lwaki olowooza nti okusirika kwa NUP ng'omukulembeze vice president wa party nga yeeyisiza mu ngeri eyawukana n'amateeka g'ekibiina, gwe n'olowooza nti okusirika kwe kwali badde okulungi, lwaki olowooza nti okusirika kw'abakulembeze ba NUP nga basirikira omuntu akoze ekikyamu nti ekigenda oyamba NUP okusurvivinga nga bwe kyayambaani? Okusirikira abakulembeze abakoze ebikolobero kyayamba kibiina ki okusimattuka omumpembe dictator obutakitwala? Kati ffe katufuuke banjawulo okubiri ebirala. Bwe bibanga biri byagolwa kusirikira abakulembeze balidde mu nsirukwe, kusirikira abakulembeze balidde ssente za gavumenti, ne bibanga byasaanawo byonna olw'okusirika, kati NUP keefuuka eyogera. At least ffe tuleetewo enjawulo nti NUP egwe nga bagamba yagwa lwa mazima. Ekyaviirako NUP okugwa nti mukulembeze waabwe butasirikira abakulembeze banne nga bakoze ensobi, kyekyagiviirako okugwa. We are so proud of that. Tugenda kubeera basanyufu nnyo era nga tukyenyumirizaamu nnyo nti ffe abaawagira ekibiina ekyagwa nga kigwa lwa mazima. Era ensi yonna etegeere nti mu Uganda amazima tegeetaagisa. Lwaki tegeetaagisa? Nti NUP we yasalawo okuyimira ku mazima, kyagiviirako okusaanawo n'egwa ng'egudde lwa mazima. Bonna ababbi, abali b'enguzi, abalabbayi, abakenuzi ne badduka mu NUP nga balaba diiru zaabwe tezigenda kukutukirayo, ejja kuba likodi nnungi gye tulirekawo, n'abaana ffe tuli banyumiza. Tife twabeerako mu political party emu n'egwa ng'ekigisudde kubeera ku mazima. Tukkiriza ka NUP keesaanewo olw'amazima, kubanga n'abaasirikira obulyake n'obuli bw'enguzi mu bibiina byabwe tekyabitaasa kuwona. Kati katubateeke ku pressure, tubakuume nga muli ku bunkenke n'okwekengera okw'amaanyi, tulabe bwe mutaakola ebintu bye muteekeddwa kukola. Tetujja bbawa mirembe gya kubba na kulya nguzi na kuzanyira ku ssente z'Abannayuganda b'omusolo n'okuzanyira ku misaayi gyaffe n'obudde bwaffe betuteekamu mutuli mu kulwanirira kyukakyuka mu ggwanga, nga n'enkyukakyuka gye tulwanirira ffe tugiriko ffekkamu abatukulembera siri muliko nga muli kubyamu ebirala. Nalabye abazeeyi e Masaka ne ngamba ku myaka gy'abasajja gye balina n'ebibiina bye bazze balaba nga bigwa olw'obuli bw'enguzi bw'abakulembeze bwabyo, baagala ne NUP etambule bw'etyo. Mamuzeeyi mubadde ki? Mwagala nkyukakyuka oba mwagala muntu? Bene ffe twagala nkyukakyuka. Mwe mubanga enkyukakyuka eyo kyemuyita enkyukakyuka olw'okukyusa ababbi nti n'abaddabbirawo bajje wa NRM owa NUP ababbirawo nti kyemwagala. Ffe ekyo si kye tuliko. Ffe twagala kukyusa ggwanga Uganda, kumalawo obubbi na buli bwanguzi, tweyagalire mu nsi yaffe. Ebyo Uganda ebyaffe gye tunoonya si byammwe byakulemeza babbi mu buyinza.